ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد. أبو لغانا بالونجي bigambo bitendeza Allah tabarak wa taala n'amatenda agamugwanidde yatukula Allah waffe atukuzibwa an kulli naqaisin buli konna akayinza okuba nti kalabikamu obukendeevu. Allah tabarak wa taala w'amaanyi atulabirira atuyinako obuyinza ali waggulu w'ebitonde byonna na buli kintu ekitali Allah tabarak wa taala kigwa mu bitonde. Tumusaba ekitiibwa Allah tabarak wa taala asokusasana emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Baganda baffe abalungi, mu kaseera kano ke tulina akatono akolwaleero tugenda kujjukanya k'omu ku bannabbi ba Allah tabaraka wa taala, ala wa huwa khalilu ahadul khalilaini, omu ku ba khalili ababiri aba Allah tabaraka wa taala. Innahu Ibrahim alayhi salatu wassalam, inabbi wa Allah Ibrahim alayhi afdalu salatu wa atammu taslim. Agamba kitaffe Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah tabarak wa ta'ala awtegeeza mu Qur'ani mu surati al-Baqara, wa idh bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Aya ni mu surati Baqara. Allah tabarak wa ta'ala agamba nti wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, Allah tabarak wa ta'ala yagezesa Ibrahim n'ebigambo. Allah yagezesa Ibrahim jajja waffe alayhi salatu wassalam n'ebigambo. Qala al-ulama, abamanyi bagamba bigambo ki Allah tabarak wa ta'ala biyagezesa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bagamba nti kyonna Ibrahimu kye yayitamu, buli nsonga yonna Ibrahimu gye yayitamu, al-kathira bingi byayitamu Ibrahimu alayhi salatu wassalam, bigwa mu kigambo ekigamba nti wa idh bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin, n'ebigambo byali bingi Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Fa atammahunna, Ibrahimu n'abituukiriza hatta okutuusa Allah tabarak wa ta'ala wamwogerako mu aya endala n'agamba nti wa Ibrahima alladhi waffa, ne Ibrahimu yatuukiriza. Era mu kutuukiriza Ibrahimu yamala okutuukiriza byonna Allah bye yamugezesa nabyo. Qala inni ja'iluka linnasi imama, Allah n'agamba nti Ibrahimu byotuuseeko byekugezesezza nabyo nkulankuwadde ranka y'obwa imamu. Fasala ekiddiro oluvannyuma lwa Ibrahimu nti yuqtada bihi, Ibrahim agoberebwa. Fal imama martaban, kifo oba ddala ddene nnyo wa Allah tabarak wa ta'ala, okuba nti Allah agamba abantu bakulabireko. Oteekeddwa okuba n'ensonga bbiri. Ensonga esooka as-sabr, obugumiikiriza. So obugumiikiriza obwa bulijjo, wa innama ghayatu as-sabr, obugumiikiriza obusinga okubeera obwa waggulu, bw'ekika ekya waggulu obutagambika. Wetabayyana dhalik, ekyo tusobola okukiraba mu byafaayo bya Ibrahimu alayhi salatu wassalam nga tugenda okulabako ebimu. Ekyokubiri ekikufuula imaamu al-yaqin, okukkiriza mu Allah okwenjawulo, nga Allah tabarak wa ta'ala wagamba nti waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah yabafuula a'imma, Allah alyogera kubamu kubaddu b'abalungi bannabbi ba Allah tabarak wa ta'ala nti waja'alnahum a'immata, twabafuula abalabibwako, a'imma abakulembeze. Omukulembeze yenna ateekeddwa okubeera ekyokulabirako. Kati Allah agamba nti waja'alnahum a'immatan, twabafuula abakulembeze ba imamu yahduna bi amrina lamma sabaru, kyekyabatuusa ku ddala ery'obwa imamu lamma sabaru, we bagumiikiriza, wa kanu bi ayatina yuqinin, balinga ebintu byaffe balinga balina okukkiriza okwa waggulu
okwekitibwa nga basinza Allah nga balinganga abamulabako. Hadhihi martabatul yaqin, ekibayita yaqin, okuba nti Allah tabarak wa taala byakugamba obanga ayogera naye. Fa Ibrahim alayhi salatu wassalam omu ku bannabbi ba Allah tabarak wa taala, bannabbi ba Allah bangi. Ibrahim alayhi salatu wassalam ali mu bannabbi ba Allah be yayogerako mu Qur'ani 25. Ate mu 25 Ibrahim ali mu bannabbi ba Allah tabarak wa taala 5 bayita ba ulul azmi min ar-rusul. Aba banene ate basinga kubali 25 Allah tabarak wa taala abogerako mu sura 2, yabaleta mu surati Shura nabaleta mu surati Ahzab. Wa idha akhadhna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam. Bali batanu Allah tabarak wa taala yabogerako mu kifo kimu mu surati Ahzab, nabogerako mu kifo kimu mu surati Shura. Nga bebaliwa ye Nuh, mulimu Ibrahim, emuberamu Musa, emuberamu Isa, emuberamu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Haulai babayita ulul azmi min ar-rusul, bali batanu. Ate mu batanu abo mulimu ababiri nga banene basukuluma ku batanu, ye Ibrahim ni Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ibrahim khalilullah, bamuyita khalilu wa Allah. Ekigambo khalil kikolesebwa ku mukwano ogusembayo waggulu. Ba'da al-khulla, oluvanyuma lw'okugamba nti o khalil nfanfe wange, waba tewaliiwo asobola kumuddirira oluvanyuma lw'eddaala eryo. Kati Ibrahim Allah tabarak wa taala byayitamu byonna byonna, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allah yafuula Ibrahima khalila. Omubaka sallallahu alayhi wasallam y'omu ku bannabbi ababiri abatuuka ku ddaala eryo nga bw'agamba nti inna Allaha attakhadhani khalila, Allah tabarak wa taala yanfuula mukwano gwe, omukwano ogusembayo waggulu, kama attakhadha Ibrahima khalila. Bwatu batugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam nti Allah nga yafuula Ibrahimu khalila, nange yanfuula khalil. Kyenjagala mu si kyekyo, tuli ku Ibrahim alayhi afdalu salatu wassalam. Allah tabarak wa taala tuddeyo ku aya agamba nti wa idh bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Allah tabarak wa taala yagezesa Ibrahimu n'ebigambo n'ensonga eziwerako. Tetujja kwogera ku nsonga nyingi nnyo. Wa innama umruhu, obulamu bwa Ibrahim Allah okutuuka okumugamba nti imama, n'atuuka okussa ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, namugamba thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Oluvanyuma lw'okwekennenya Ibrahimu wepeera gye yalimu, Allah yagamba Ibrahimu nti tukussizzaako obubaka okubeera nti ogoberera enkola ya Ibrahim. Si kitono okuba nti imamul anbiya, imamu w'abannabbi, bamugamba nti ate agoberera omu ku bannabbi, ala wa huwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Kitegeeza Ibrahimu ayina we yatuuka, naye okutuukawo Allah agamba nti yamugezesa. Bwe yamugezesa fawaffa Ibrahima n'atuukiriza. Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah mbe yamugezesa nabyo abakyali mu bantu be, ali mu bantu be baali basinza masanamu, nga weeri enkola y'abantu abatabugumiziddwako. Fa innahum la yufarriquuna, Allah asobola okuwa amagezi gonna, naye nga toyina magezi gafumiitirizaani ya kutonda. Abantu ba Ibrahim bayina byonna bye bayina, naye nga tebamanyi ani yabatonda. Nga wekiri olwaleero siŋŋaana omusajja nga alina PhD nga bamuyita professor asomesa ku university, naye nga agenda ewaka bw'aba avaawo, era nga bamulaba ng'omuyivu, naye nga waba ava ewaka asooka kusiibula balubaale, ng'alina abalongo wansi. Omusiŋŋaana nga musajja mugagga, bamwenyumirizaamu mu kitundu waali, tugambe nti mu mukono yenna bagamba nti oyo mugagga alina amagezi ga ssente, tanoonya ssente ne banoonya, naye nga mukawaliti ke kayina mulimu akati agamba nti ke kaleeta emikisa. Miskini nga akati ako yali tannaba kukafuna, yali ayina ssente.
bwe yafuna sente ne bamugamba nti waliwo ekisobola okukuuma sente zo. Ani yazikuuma min qabul? Mukusooka ani yazikuuma? Tayina magezi. Allah tabarak wa taala yamuwa amagezi aganoonya sente n'amumma amagezi agategeera ani amuwa sente. Famithlu bwekito bwe kyali mu bantu ba Ibrahimu alayhi salatu wassalam, kanu ya'buduna asnam, balinga basinza masanamu nga bwolaba ebyaffe wano. Singana abantu nga basinza bajjajja mukasa, basinza bajjajja simanyi musoke, wahalumma jalla n'abalala bangi. Wabula mwana wattu Ibrahimu yalaba embeera nga bweri, yayagala alaga abantu be nti waliwo kaloge ke basobola okukozesa ne bategeera nti bino bye basinza tebirina mugaso gye bali. Lumu baali ashanaqus okusobola okubeera nti nfunza ekyafaayo, baali bagenze mu kabaga. Ibrahimu n'anoonya essanamu eryali lisinga okuba eddene, n'abeera nti yali sanjaga n'alitematema ne ligwa wansi. Oligwa wansi bakomawo mu kabaga kaabwe babuuza ani atemyetema essanamu lyaffe. Ibrahimu mu magezi ge Allah ge yali yamuwa wa hikimatuhu n'okutegeera okwa waggulu, yabaddamu n'abagamba nti bal mubuuze liri libabuulire, bwe libanga lirina omugaso libabuulire ki ekyabaddewo, ko waaliwo amalamu bagabuuze. Inkanu yantiqun, oba gasobola okwogera. Bo bennyini bamubuuza nti Ibrahimu ayagala tuzanyira ku bwongo, golaba ebisobola okwogera. N'ababuuza Ibrahimu, atabuduna, musinza min dunillah, ebitali Allah tabarak wa taala nga tebyogera, tebisobola kubagasa, tebisobola kubakosa, naye mmwe ne mustamarra ne mugenda mu maaso okuba nti mubisinza. Basiriikirira nga bweri embeera y'aba mushirikuuna n'abantu abali mu bubuze. Kasababu lwa ansa pulaani yaabwe ebeera yakujjawo. Wakathir tebyakoma ku mulembe gwa Ibrahima, n'olwaleero bangi bw'otuuka okwogera ku nsobi zaabwe ng'obalaga amazima, kye basobola okubeera nti balowooza ku nsonga emu yakuba nti bakujjawo. Eyo y'embeera y'abashiriku. Ne bagamba Ibrahimu kyatandise otuzanyirako, tugende tumutte bussi. Harriquhu wansuru alihatakum. Ibrahimu mumujjeewo mumutte musobole okutaasa bakatonda bammwe. Ibrahimu basima ekinnya kyali kinene ne bakumamu omuliro, hatta nga nabo bennyini abagukuma batya okubeera nti bagusemberera. Fa akhadhu majaniq, ne bafuna envuumuulo oba emiguwa ne basibako Ibrahimu nga bayina mukasuka mu bukasusi muliro nga batya okugusemberera. Ne bakasukayo Ibrahimu alayhi salatu wassalam. We bamukasukayo Ibrahimu ng'omubaka sallallahu alayhi wasallam watugamba n'agamba nti hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yagamba Ibrahimu, yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam nti ekigambo ekyo hasbi Allah, kigambo Ibrahimu yakyogera hina ulqiya fi nnaari, we bamusiwula mu muliro. Yagamba nti Allah mmalira. Mu kaseera ako Ibrahimu Allah yali amugezesezza n'omuliro. Twana extent okumanya Allah yamugezesa n'omuliro. Allah yatuuka n'atuma malayika nebuuza Ibrahimu nti olina obwetaavu bwonna tukutaase. Ibrahimu n'agigamba nti wombanga ogamba nti gwogenda okuntaasa fala, obanga gwe malayika gwogenda okuntaasa sina kyenkwetaagamu. Kulwaki? Yali amaze okulayira nti hasbuna hasbi Allah, Allah wanga mmalira. Kati ate malayika egenda kukola ki nga Allah waali? Omuntu agenda kukola ki nga Allah waali? Fa idha asbahta fi dhiq, obanga olina embeera yonna gy'olimu ng'ekunyiga, kozesa ekigambo ekyo hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah tabarak wa ta'ala tasobola kubeera nti akulekerera. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil. Tusaba Allah tabarak wa ta'ala atumalire mu mbeera yonna gye tuyitamu ng'etunyiga ng'etunyigiriza. Saba Allah atumalire eri abalabe baffe, saba Allah atumalire mu byonna ebitutawaanya. Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah yalagira omuliro kuba Allah rabbu kulli shay wa malikuhu, Allah yafuga ebintu byonna. Qulna ya naru kuni barudan wa salaman ala Ibrahim, Allah yagamba omuliro beera munnyogofu ate obeere wa mirembe. Falau qala Allah tabarak wa ta'ala, buli kigambo kyawogera kibeeramu amakulu. Wallahi singa Allah yagamba nti muliro gubeera barudan, beera munnyogovu, obunnyogovu busobola okukosa omuntu. Naye Allah yakugamba nti kuni barudan, beera munnyogovu
wa salaman atowe mirembe ala Ibrahim eri Ibrahim. Echo Allah tabaraka echo Ibrahim alayhi salatu wassalam nachita fawaffa nayite ekigeze echo. Ibrahim yava mu kigeze echo yagamba abaddu benga awonyo omuliro qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin kamba senguke ngeze wa Allah senguse kulwa Allah ajja kumbulira wowe ngendo genda. Ibrahim nasenguka abantu yali bamuzala Iraq nagende Sham nawanga ile Palestine nawanga alira yali mukyala we Allah namugezisa nga tazala mwana natuuka mu kaseera ak'obukulu Ibrahim nga talina mwana paka mukyala we Sara namugamba nti kyenteesa omwana ono atukolera nyinza okubanza aliko obuzibu omwana ono nkukkiriza n'atukolera ewaka muwase osanga yasobola okuvaamu omwana. Allah tabaraka wa taala nakifuula ng'ekirowoozo kya Sara kye yaleeta. Ibrahim n'abeera nti yagende wa Hajara ne bazaala omwana. Hajara bwe yazaala omwana omukyala yenna akwatibwa obujja. Sara n'akwatibwa obujja talina mwana ate laba abadde omukozi ewaka azadde omwana nga amuzadde mu bbaawe. Innahu Ismaila ya Ismaila alayhi salatu wassalam. Hajara nazaala Ismaila embeera n'ekyankala n'olw'obujja bwani bwa Sara paka Allah fa awha ila Ibrahim nagamba Ibrahim nti kati wano vaawo funayo amaka amalala gateekewo gatadde n'amulagira entambula gy'agenda okutambulamu okutuuka wagenda okubeera nti ateeka amaka. Bwatuuka wagenda okuteeka amaka Allah wamutadde nga tewaliiwo muntu nga tewaliiwo wosobola kulima dungu naye atuuka yalekera Hajara atuuse Allah mugaye nti genda otekewo Hajara ne Ismaila amusindika Makka wakati wa nsozi atenga dungu tewaliiwo kyakunywa tewaliiwo mazzi tewaliiwo mmere naye agambye Hajara nti tugenda okubeera ate kati nkuleseewo kansooke ngende ndabe kugwe nalese Esham ye Hajara yani ye Sara amulekaawo naye ku kiragiro kyani kya Allah tabaraka wa taala. To an extent nti mukyala we mama wa Ismaila amubuuza nti ataturukuna huna otuleka wano. Ibrahimu agenda amulekedde entende na mazzi matono nnyo amubuuza ataturukuna huna otulese wano. Ibrahimu atamuddamu amubuuza ogwokubiri alaba mujbaawe tamuddamu atambula butambuza agenda. Hajara abuuza ogwokusatu namubuuza nti kyokoze ekyo kiragiro okuva wa Allah tabaraka wa taala. Kasaya mugamba nti kiragiro okuva wa Allah tabaraka wa taala nasara pulesa nagamba ni idhan wabanga bwatu Allah kyasazeewo la yudayyi'una Allah tasobola kubeera nti atulekerera ebyavaamu nkyafaayo ekyo okumanya Allah tyabalekirira yezamuzamu gutulaba olwalira bagenda e Makka kubanywa. Yava mu mbeera eyo Ibrahima waffa nagamba nti mu mbeera eno musajja mukulu Allah tabaraka wa taala amuwadde omwana naye amugambye mulekaawo n'omukyala. Mu mbeera eyo obukulu gyatuuseemu oyo omwana yali wa bbeeyi nnyo ku Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Era abamuffe Allah bwakugeesamu eyo embeera wakiri okola shiriki osobola okubeera n'omwana wo. Naye Ibrahim fawaffa n'atuukiriza Allah tabaraka wa taala. Ibrahimu yatuuka n'okulajana wa Allah nagamba nti rabbana ay Allah wange inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika almuharram rabbana liyuqimu as-salat ay Allah ontadde mu kifo naye nga kifo kyontaddemu ghayru dhi zar' tebalimamu naye nga montadde okubeera nti mpangalira. Ibrahimu n'ayita ekigeze ekyo ebinaggwa. Ibrahimu alayhi salatu wassalam Allah munyumyako ku mawqifa endala eyokusatu mimma butalahu mu ngeri Allah tabaraka wa taala wala'allana nakfu bihadha tujja koma ku eyo. Ibrahimu Allah tabaraka wa taala amugezesa n'ekigezo ng'ekyo Allah tabaraka wa taala yali akyogera agamba nti inna hadha lahuwa albala'u almubin ekino kyekyali ekigezo ekyali kyolesa ebisigadde byonna ebyayita.
kyeyolesa obuzito bwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam. Ibrahimu tukitegedde bulungi talina mwana. Allah muwadde omwana mu myaka egy'obukulu. Twana extent malaika bwe zajja okubeera nti zibasanyusa n'omwana mu kaseera ku nsonga ya Ishaqa. Yatuuka n'okwewuunya mukyala we yagamba nti aalidu wa ana ajuz. Sara yabuuza nti aalidu wa ana ajuz, ku myaka gino egy'obukadde nazaala nti omwana? Kuba Allah yasanyusa Ibrahim emirundi ebiri, bighulamin halim wa bighulamin alim. Ghulamun halim ya Ismaila, ghulamun alim ya Ishaqa alayhi salatu wassalam. Bonna baali bannabbi ba Allah tabaraka wa taala. Naye kyenjagalamu ti Ibrahimu akuze omwana, Allah mutenda n'agamba nti falamma balagha ma'ahu as-sa'i, bwe yatandika okutambula ng'omwana akuzeemu. Omwana waba muto, taata embeera ya bulijjo taba mwetaavu n'omwana omuto, era obwagazi bwa taata eri omwana bujja nnyo ng'akuzeemu. Kati Allah agamba nti falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, bwe yatandika okutambulako ne Ismaila ng'emyaka gikuze, asobola omugamba nti genda ku dduuka ondeetere kino, ngweno okolere kino, mpeereza kino, mpeereza kino. Balagha ma'ahu as-sa'ya, akaseera omusajja wasinga okwagaliramu omwana omulenzi okutambulako naye omuyigiriza emirimu. Allah yaleetera Ibrahim ekirooto. Kirooto nga kigamba ki? Kirooto ky'abannabbi bubeera bubaka nga kimugamba nti Ibrahim, omwana wo oyo gw'otambula naye akuze, kati ogenda kubeera nti omusala. Kyali kigezo ewa Allah ewa Ibrahim, ku saidi ya Ibrahim, okuba nti omwana gwe yalindirira akabanga bamugamba nti kano ke kaseera okubeera nti okola ki? Ibrahim no kiyinza okubeera ekitono, naye ate ku Ismaila kyali kinene. Naye omusajja wabeera omulongoofu, Allah amugabira abaana abalongoofu. Ibrahim bwe yajja ewa Ismaila n'amugamba ya bunayya, owaaye mutabani, inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara. Mugamba nti nze bennalabye bindaga nti nina okukola ki? Okkusala. Fanzur madha tara, tunula tugenda kukola kisoko ombulire. Ibrahim Ismaila yamugamba nti ya abati fa'al ma tu'mar. Gwe baana abalongoofu, Allah kyakugambye ky'oba okola, satajiduni insha Allahu minas sabirin. Yamugamba nti ndi mugumiikiriza, yamugamba nti insha Allah, ku buyinza bwa Allah ojja kunsiŋŋaana. Hadi teyagala kubeera nti yewa tazkiya ngafu olwaliro nti osaaleko ekiro yagala ojja obonna wagambe nti sajja batasaalako kiro babi nnyo, kale nze nabadde nyimiridde ekiro. La, Ibrahimu yagamba, Ismaila yagamba satajiduni, ku buyinza bwa Allah ajja kuŋŋumya, satajiduni insha Allahu minas sabirin, nja kubeera mu bagumiikiriza mu kaseera akatuuse ak'okunzijjako omutwe. Falamma tajalla, Allah agamba nti falamma aslama watallahu liljabin. Ismaila bwe yakkiriza ne Ibrahima nakkiriza, watallahu liljabin. Subhanallah, mukwagala okuba nti ayimirizaawo ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala Ibrahim, okuba nti yeekaluubiriza kuyimirizaawo ekiragiro kya Allah, obutafuna waasiwaasi eriye ne Ibrahim ne Ismaila mutabani we. Tallahu liljabin, yakwata ekyenyi kya Ismaila n'akiteeka wansi. Bamanyi bagamba nti yakikola lwa nsonga bbiri. Ensonga esooka okubeera nti Ibrahim talaba bulumi bwa mutabani we ng'amusalako omutwe, okubeera nti tamulaba ng'ali mu bulumi kuba ayinza omukwasa ekisa n'atatuukiriza kiragiro kya Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri, okunyweza mutabani we okuba nti la yataraddadu, talaba ku kiso kino ng'agenda okukola ki? Kyovulaba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam obusiraamu butulagira bw'oba ogenda okusala ekisolo tokiraga ng'owagala ekiso kireme kufuna bulumi obwo, kiwulire buwulizi ng'ekiso kiri ku ki? Kiri ku dhajini, ng'ogenda kukisala kiwulire buwulizi. Of course bakigenda kufa bufi kuba kabeera lahadha katono, okendeeze ku bulumi. Bwe bulungi bw'obusiraamu. Kyenjagalamu nga Ismaila alayhi salatu wassalam ne Ibrahim batuukiriza ekyo.
mukaseera ako nga bamaze Ibrahimu atuukiriza Allah kye yabeera nti amulagidde. Allah agamba nti inna hadha lahuwa albalaa'u almubiin, okwo kyekyali ekigezo ekyolesa ebigezo byonna. Naye Allah bwe yalaba Ibrahim fafadaynaahu bidhibihin azim, Allah najjawo ekintu ekyokusala n'agamba nti fafadaynaahu bidhibihin azim, Allah n'aleeta omutango nga gwakusala, n'aleeta endiga. Yuqaalu, kigambibwa nti endiga eyo yava mu ggulu, yava mu jjana, nejja Allah nga jazze gibagenda ossalamu mu kifo kya Ismaila alayhi wa ala nabiyina afdalu ssalamu wa atamma taslim. Kibeera nti kyafuuka sunna okugoberera Ibrahim mu kaseera oluvannyuma lw'ekyo, kyafuuka sunna okubeera nti tusala olunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Hijja ogujja, okuba nti tusala ensolo nga naqtadi bi Ibrahim alayhi salatu wassalam, ng'ojjukira ti Allah agamba nti wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah yagezesa Ibrahim n'atuukiriza. Bwe yamala okutuukiriza, qala inni ja'iluka linnasi imama, Allah yafuula Ibrahima imama nga naqtadi bihi, nga tumugoberera. Mu bye tumugobererako kwe kubeera nti tusala ensolo gye yasala fidaan li Ismaila alayhi wa ala nabiyina afdalu salam wa atammu taslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. baganda banga balungi, Ibrahim alayhi salatu wassalam bwatyo bwateekawo sunna y'okusala, sunna ya udhuhiya. Abamanyi bonna oluvannyuma lw'ekyo bakyegattako abasinga obungi nti okusala kutugenda okusala sunnatun muakkada, kyateeka oba sunna eggumidde, olw'okubeera nti eriko ensonga bbiri. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yagikubiriza, teyakoma gikubiriza, naye mwennyini n'agiteeka mu nkola. Mu hadithi ya Anas radiyallahu anhu agamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam dhaha bikabishaini, yasala endiga bbiri. Omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadithi endala n'atugamba omubaka sallallahu alayhi wasallam man kana lahu si'atan, omuntu yenna aba alina obusobozi, falam yudahi, n'atasobola kubeera nti ng'olina obusobozi naye n'otasala, fala yaqrabanna musallana, tasimbiriranga kusala idi ku musalla gwaffe. Abooluganda balungi, omuntu yenna alina obusobozi asaanidde okubeera nti okuva n'olwaleero oba okuva bifo yeetegeka okubeera nti asala. N'atalina busobozi aleete enniyo okubeera nti agenda kusala olunaku olw'okumeka, olunaku olw'ekkumi, olw'ekkumi n'olumu, olw'ekkumi n'ebbiri, ayaamu tashriiki zonna okubeera zonna zibeera za kusala. Iqtidaan, okubeera nti tugoberera omubaka sallallahu alayhi wasallam. Iqtidaa, sobola okugoberera omusajja oyo nabbi wa Allah gwayogeddeko ti inna Allaha wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah yamufuula imaamu nga tumugobereramu, tuteekeddwa okubeera nti tusala ensolo eyo. Ensolo eyo erina amateeka, tuteekeddwa okubeera nti tugisala nga terina kamogo. Eteekeddwa okubeera nti erina akamogo akalabika, terina kubeera ya ttulu, eteekeddwa kubeera nga nnema, eteekeddwa kubeera nga ng'erina obulwadde obulabika nti bulwadde. Ensolo eyo eteekeddwa okubeera nga salimu min al-uyub, nga terina kamogo konna. Ensolo eyo tuteekeddwa okubeera nti tugisala nga twagala nataqarrabu ila Allah ta'ala, okubeera ntusemberewa Allah tabaraka wa ta'ala. Atugamba w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, tusale kulwa Allah era tusale kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Tugisala ensolo eyo
تقربا إلى الله وكسيمبرا إوا الله تبارك وتعالى اقتداء بنبيه خليله وكسولو كبيرا أنت تقبريرا nabbi we khalilihi mukwano gwe nfanfewe Ibrahimu alayhi salatu wassalam tusale nsoleyo okusobola okubeera nti tukwataganira wamu n'emikwano gyaffe abenganda zaffe okubeera nti natawassa lahum tubagabira ku nnyama eyo ne balyako kikuuma omukwano eri neiba wakuli okumpi sabo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abeere nti atusembeza tutuuke ku lunaku olwo ate atuwe obusobozi obusala ensolo eyo okusobola okubeera nti tugoberera nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wamu ne nabbi we Ibrahim alayhi salatu wassalam. ألا فصل على حبيبنا المصطفى امتثالا بأمر ربكم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعرض عن الصحابة أجمعين منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.